ekibiina ky'ebyobufuzi naddala nga kiri ku opposition obudde buno kyali badde kiri mu nteekateeka yakuzimba ebintu bisatu ekisookera ddala structure ogizimba ng'obudde buweddeyo buno ekisookera ddala structure ekyokubiri kwe kuteekera teeka abo abagenda ovuganya ku buli kifo kyonna nankola ki gye mugenda okukozesa ekyokusatu wali baddewo reforms mu kakiiko k'ebyokulonda mu mateeka g'ebyokulonda ne mu paalamenti yennyini nga nambulukufu bulungi ezitutwala mu kalulu nga ffenna tunaaba mumativu nti waliyo ekivuddeyo nga kyamazima na bwenkanya tunajjukira emisango ebiri oguli ow'ekitiibwa yali Ssaabaminisita wa Uganda John Patrick Amama Mbabazi n'ow'ekitiibwa Dr. Kanukiza Besigye kooti yawa ebyetaagisa okulongoosa betuba bakufuna kalulu kamazima na bwenkanya bannaffe abali ku opposition leero abakulembeddemu opposition tebannatulaga nti beetegefu okubaako kye bakola okuleeta reforms ezo abakulembeddemu ki abakulembedde opposition leero tunuulya abakulembedde oba bonna nga abali mu opposition abavuganya kwakadde wano buno obudde omupiira gukyali 0 mpa omukisa maleyo kyenjagala okutegeeza kyali badde kirungi nnyo nga waliwo enteekateeka erabika era eraga nti waliwo kye tukola emabegakaawo tunajjukira nti waliwo olukiiko lwatuuzibwa emunyonyo nga lwogera ku reforms naye tetumanyi gye byafiira nze nalirowoozezza nti kya mugaso olwaleero bannaffe abali ku opposition nga naddala bali mu paalamenti okubaako kye bakola okussa pressure oba akazito ku baminisita ne gavumenti yonna n'abaka ba paalamenti okusingira ddala aba NRM kuba bwe tulowooza nti bangi Honorable Mathias Mpuuga y'omu ku bannamateeka abalungi betugamba nti kati eggwanga libayina wadde ng'akyali mujja ye yandisoose okuwaayo ensonga eyo omulimu yagukola bulungi nga yerupu yatuuza olukiiko omunyonyi naye ate twawulira nti ku bantu abaavaayo babaayo nga baali 195 bakkiriziganya n'okusaawo reforms naye mu bataano aba empulunguse twawulirayo ate nga yali badde ow'omuzinzi yasinga okukikuba ennaku ezo nawulidde ani yakikuba mukama w'abantu ennaku ezo nawulidde Secretary General w'abantu ku mikutu egimu ng'era agamba reforms tezeetaagisa amateeka galiwo gamala neneebuuza yabyogedde ku mukutu ki ekibiina kyenvaamu National Unity Platform mwana era mutabani wa People Power ekitegeeza nti maanyi g'abantu njagala okutegeeza muganda wange era okumuddamu nga mugamba nti teyinsi yali ekyusizza bukulembeze nga babujja ku badictator nga bayita mu paalamenti nga bayita mu kibiina kya byabufuzi oba nga bayita mu muntu wabula ensi eyimuka yonna NUP abamukulembeze President Robert Kyagulanyi abamukulembeza tukulembera so ebyokugamba tuteekayo ebibiina by'obufuzi ebingi nga bwe bagamba eyo si yo solution nemwe mwabisangawo ne muteekawo ekibiina mbadde njagala okukutegeeza nti twetaaga nsi era Robert Kyagulanyi NUP kyekola naye oba oli awo bano abeekutulakutula banja kuddamu kibuuzo kyo nti bano abaagala okwekutulakutula n'okutulakutula ebibiina oba oli awo abamu ku bo oyinza okukwesanga bakolera Mwami Museveni mu kumanya oba mu butamanya kuba ffe twebuuza kiki ennyo ekyo kye bafa naye mbanja okutegeeza nti okusookera ddala si ffe tuvunaanyizibwa ku bukyamu obwali wo mu kalulu ka 2021 kubutali butuukirivu oba butali bwenkanya Mwami Museveni yavunaanyizibwa kyabulabe nnyo Mwami Fiiki nga gwe munnamawulire nange oba ono munnange yadde oluusi yeesulika okutegeeza bannansi nti ffe tulina okutereeza ebintu bino omulimu gw'okukyusa eggwanga gwange gwawe munnansi gugwo gwe munnansi atulaba era saagala oddeeyo ganye nti bali bagundi bagenda kutukola ki kutuyamba kuba bano bawalula ebigambo bye boogera ayogera ebitakwatagana kati omwesigisa okukutereeza embeera kikyagenda okukuteerawo so mbayinja okusaba bannansi omulimu gw'okukyusa ensi gwaffe era saagala kugamba nti n'Omwami Museveni agenda kututeerawo aka silver plate atuganye nti bannaye bannayuganda nk'oyo babba bannaye bannayuganda nk'oyo batulugunya nk'oyo bafuga obumbula nedda ffe tulina kujjanga bannansi ne twerwanako ne tugamba Mwami Museveni ekimala kimala awanyoweewaawo byokola bikyamukomaawo abeera mukulembeze avunaanyizibwa okuteekerateekera baakulembera omuntu bw'aba agenda ozimba kantegeeze sipiika ne bannayuganda afuna olukisa
okuva mu bakulembeze ku division oba ku municipality. Ebyo nali wano nembikusomesa era nembigamba tibabamenya mu bukyamu. Kakana ampa omukisa maleyo. Okay, maliriza. Abantu abazimba ewakyamu bayita mu ntobazi baweebwa olukisa bo bennyini bano. Babadde babajjako ground rent. Babajjako kuliriza, babajjako ground rent. Babajjako omusolo. Babajjako biki. Babadde bamenya, babadde babajjako nga bali mu bifo ebikyamu kati basoke baze sente baze babadde babajjako. Balyoke bagambe nti babadde baffe bakulembeze wa government. Be muba muri babbi. Fake Media. Ali ku Fake Media gamba tena Joel Consent bikimusitambula bulungi musukala haja Abdunuru Nyami Shafik Lwanga nzaliwo ate tusobola okuba ntogera ku nsonga ez'enjawulo. Program yaffe the aspect obunkenke nno wetwogera ku nsonga ez'enjawulo. Tujja bebaza mwenna abatugoberera programu zaffe ez'enjawulo zetukola naddala ez'ebyobufuzi mukola kyamaanyi nnyo ddala. Olunaku leero pano yaffe entonomu lw'ababaka abalala ate n'abakulembeze abataliiwo olw'ensonga ezimu oba endala. Naye pano eriwo naye ejja kusobola okuba nga ebeerako ensonga zeetuwa ez'amaanyi. Twagala kuba nga twogera ku bibiina by'obufuzi. Wiiki eno twabadde ne Honorable Karuya program yaffe Uganda eragawa wali ku kitebe Kavule ne twogera ku babaka naddala Honorable Mathias Mpuga Nsamba ne banne ne engeri amafumu gye batandise okugwolesa nno. So ne tulina ne Honorable Kyagulanyi ne ttiimu nabo batandise okubeera nga abaali bannaabwe ate okubeera nga ate bibasongamu olunwe. Ebiri mu FDC tubadde tubiraba, ebiri mu bibiina ebyatubiraba, so katwagakuba nga twogera ku nsonga emu. Opposition etunuddewa mu kalulu ka 2026 tutwalina ekibaddewo nti tegenda kwesimbawo oba bakulu mbayina nina munda National Unity Platform nina eyaliko mu kibiina kya FDC kati muwagizi wa Honorable Mathias Mpuga Nsamba. Awo wenyini manjaga tutandikire. Speaker, nsaba mbolize ku bana Fake Media. Abana Uganda mwenna abali ku lutimbe lwa Fake Media ntuusa omukisa guno okubeebaza okubeera ku mpewo zino ate era n'okubabuuzaako ekyamazima mukola kyamaanyi. Fake nzikiriza abafunye ebirungi mbeebalizeeko Mukama nti yeebale ebyo byonna ebirungi byabawadde ate n'abafunye ebizibu mu ngeri y'emu mbasaasira nnyo Mungu abagumye. Wiiki ewedde eri eyaggwa nange nafuna accident naye Mukama mulungi nti ndi mulamu era yebadde mbuzizza moloka yakosebwa. Mukama akuuma nze n'abalimu tuli bulungi era mu mbeera y'emu nzikiriza siyinza kujja wano nesitogera ku biri mu kitundu kyaffe ekya Nansana mwe tuwangaalira mwe tukulemberera ate era mwe tukolera program ya Fake Media. Tulina obuzibu ennaku zino insecurity oli tubayo tumanyi nti insecurity eviira ddala ku bantu bakyala kimpadde abatalina mirimu abasalawo okujja okulumba abatuuze baffe naye ennaku zino ate insecurity eri ekolebwa poliisi ate ku batuuze nti poliisi y'e Nansana ne Nabweru zasazeewo kati gufuula mulimu kukeera saawa emwawe ey'ekiro 2 ng'obudde buwungedde si kunoonya babbi naye kujja kukwata fiiki ali mu kutambula mwami Lwanga ng'oli mu kutambula ova ku mulimu ne bakukwata ne bagamba tuula awo ne bakwata Musa ali ku booda yaava okukola ne bamugamba nawe tuula awo olumala nga babatwala mu kkomera enkya ku makya muvaayo nga musasudde emitwalo 10 2 ekisinga okuba ekyennaku nti mu mbeera ebyo byonna bikolebwa ng'abaana abamenya amayumba abatukuba bu pavers ate bali free bali mu kukola kuba poliisi ekyo tekirabanga mulimu eguvuddeko kati eri mu kukola ssente era otuuka ku poliisi y'e Nabweru oba ez'e Nansana zonna mu Lubigi n'eri ey'eri emmanga esembayo poliisi yasigalawo munnaye naye ebyo tetubyewuunya naye mbadde nkugamba nti otuuka mu kaduukulu ku makya akaakolebwa okubeeramu abantu 20 nga kalimu abantu 100 ng'omuntu asobola kusitama naye nga kiki bafa kyonna kujjayo ssente. Nagezaako okubuuza ku nsonga ezo abakulu abakwatibwako baŋŋamba nti RPC avunaanyizibwa era ne baŋŋamba nti operation eriwo batutaddeko kafyu. Ne nebuuza kafyu yange eri kyeyejja nga terangiriddwa. Kyakubiri
kikolebwa kitya ku batuuze ngati abakulembeze tetumanyi. So nze mbulambanga Bubbi yanjaga Minister wa Internal Affairs aveya tugambe nti kati ye enkola empya gye bayimu okufuna ssente oba ye enkola gye yatumye kati abasirikale. IGP wa Uganda naawe vaayo ku nsonga eno kijja kutuleetera okulowooza okusirika kwammwe nti mmwe mutuma abasirikale bano abafa abawansi okola effujjo ku bannansi. So ng'omukulembeze sisobola kusirika division etuula kati gwe speaker okubiriza dde olukiiko musobole okwogera ku nsonga eyo. Regime eno yatukola bubi nti division emirundi gyerina okutuula mitono ddala mu myezi ebiri tutuula omulundi gumu ate oluusi tewaba kasente kayinza kuyambawo kuteekateeka olukiiko olwo kuba lujja n'ebintu bingi. Kakati ne tujja ne twesanga mu katuntu ebimu tulina okujja tubategeeze wano ku mpewo za fake media nti poliisi y'e Nansana poliisi y'e Nabweru kyemukola kikyamu. Nze bakwata mukwano gwange Musa avuga boda bamujja ku boda y'eboda ne bagirekawo awo yabali ku mulimu ali mukola ali ku stage wakolera ne bamutwala ng'omuntu. Nga bagamba ndiki tewali kye bagamba era bukya ku makyokera ku makyawo kuvaayo yasasula emitwalo 15. Njawo buuza poliisi y'e Nansana mbanga temukikola kubba bantu mubavunaana ki nina abantu katilisi y'abantu 10 sofa benaka jako information naye abantu bangi nga talina musango bakiyesi bamukwata kukwasira ne batamute kubanga asudde emitwalo 10 15 2 so bali mukubba bantu. Era ekyo tukivumirira twagana abakulu abatwala poliisi mu Uganda nabo baveyo bakivumirira. Speaker neyanze kikansibye nti eddoboozi pozi nerabidde okugamba nti enyambala gyenyambadde ssebo yenyambala empya gyenjaga okukubiriza abavubuka ba Uganda abavubuka balina omwoyo gw'enkyukakyuka n'omwoyo gw'eggwanga okwambala oyinza obutasobola kwambala bereeti eno naye kano kabendera ka layisi ng'okambala naawe ng'ofuuka omuhima ow'enkyukakyuka. Kati abahima batandika okujja eno. Guno mulamwa gwa nkyukakyuka. Neyanzege Honorable Twa nsaba omuwulize ku bannaffe banyabo ne baseba abatula bana batuwuliriza mbalamusizaako buli mu kiti kye nze Ssendi Owatwaha sebo nkwebaza wamu ne baganda baffe bali abatukwata wamu ne fake media yonna okutwaliza awamu ate okutuwa akaseera kano kubaganya ebirowoozo kuli okugatta ettaffaali ku nnyaffe Uganda. Sebo neyanziza leero ng'obadde buliifu nnyo ebikusoomooza bitandise okuggwawo. Honorable Mazayasi Mpuuga agamba atya omwana w'omutaka mulungi era mpita wano okumulamusaako nti ow'ekitiibwa nkulamusizaako yonna gy'oli manyi nti atugoberera era mbaagaliza okumusabira Katonda agire nga amutukuumira amwongere amagezi okumanya n'okutegeera asobole okuweereza eggwanga lino Uganda. neyanzege sigenda kubanga ndwayo nnyo kantandike ne speaker oli wa National Unity Platform gwomu kubasinga okutya okwogera ku nkaayana ddala eziri mu kibiina naye leero tulina okuba ntuzoogerako enkaayana eziri mu kibiina zikoseza zitya enteekateeka y'ekibiina mu kalulu akajja. Nkaayana ki kirungi nnyo tuba twogera ebintu bino tulambulire bannansi tuleme okubabuzaabuza ku kyemmanyi. Enkaayana ez'obyobufuzi mu bifo mu kukayanira ebifo abagenda okwesimbawo nja kuleeta kati meya wa Makindye meya Mulyannyama Haji Mulyannyama mulaba nga buli kaseera wabeera gamba oyo Nyanzi tasobola yaliwo ero si wano natandise okulaba olutalo oluli wanene Lubaga North wali Honorable Kawalya nalabye Honorable James Mubiru yatandise nadde oteekawo ebipande ne mu bifo ebirala natandise dde okuba nga ndaba embeera egenda okuba nga ejjawo. Twalina essuubi nga tugamba nti mu kalulu akajja 2026 tetugenda suubirawo nnyo bantu kwesimbawo lwa nsonga target eri walala. Okusookera ddala kansobe nkutereeze nti sitya kwogera ku nkaayana ziri mu kibiina naye ntya nnyo okutoola ku kibiina era njagala nnyo okugatta ku kibiina. So ebise ebisinga njagala okutwala engombo ya president waffe jaga nti bitalina makulu tokola ki tobiwa makulu naye waliwo ebimu ndowooza byolyawo bitulina okuwa amakulu ku mpaka. Njagala okutegeeza nti NUP ekibiina mwenva era kyenjagala ennyo kibiina kya byabufuzi si kampani ya kutunda nnyaanya si mudaala gwa chapati ate ekyo ekibiina ky'ebyobufuzi era oba olina suubira mu byabufuzi osangamu ekirala awo tugamba nti naye kiki kino ekiri mu kibiina ky'ebyobufuzi kyova olaba twawulira nnyo oba oliawo enyiike
n'ebyo kambireke. So mbadde njagala okugamba nti mwene UP sinalabawo nnyo buzibu buli awo. Kubanga osanga omukulembeze gundi n'omukulembeze gundi nga beeyagaliza ekifo kimu ekyo kisuubira by'ebyobufuzi era bw'osanga nga waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi naye nga lowo oba oli awo abakulembeze nga mwebali naye nga bagamba sigenda kwesimbawo osobola okiyita ekibiina ky'ebyobufuzi. So tuli kibiina ekinoonya enkyukakyuka mu ggwanga era enkyukakyuka eyo tukkiriza nti erina kutandika naffe. Tekiriimu bulabe bonna mwami Fikira ku makya nti muteesaasira waali Expedito Mpologoma nange njagala kwesimbawo. Yes, ak'obuntu kabaamu nti kino kifo kyange naye tekiriimu sitaani yenna wabula njagala okukubiriza era n'okusaba abakulembeze aba NUP aba National Unity Platform abeegwanyiza ifo nti tukikole mu ngeri y'okwewa ekitiibwa obuteetyoboola kubanga ate amaaso g'eggwanga gatuliko ffe tukutte omumuli gw'enkyukakyuka. Ati bwe tunaabanga naffe twagala okukola ebya Mwami Museveni tuyinza okukola bisibo bubi naye nga tewali kifo kya muntu oyo yenna yeesimbawo ne gwe beesimbyewo balina eddembe. Nalabye Honorable Nyanzi Chairman Nyanzi yavuddeyo n'agamba nti abo bonna abatuwakanya tugenda basimbako abantu mu bo Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, Honorable Abedi Bwanika, Honorable Medad Lubega Sseggo n'Akali Amaggwa n'abalala naddala bataateekako mukono ku censure motion abo bandibanga bagenda basimbako. Target etunuulidde bano ntalo ziri munda mu nuupu oba tulekedde President Museveni? Kyagala nnyo ku debatinga shallow oba ku debatinga bya wansi naye nawulirizaako Ssaabakunzi waffe wa NUP Mwami Nyanzi saawulidde mulinnya Mpuuga saawulidde mulinnya Goyogedde anabadde n'omubaka omu wa nuupu ne mubuuza ku nsonga ya Honorable Mathias Mpuuga yayogera ku banywi b'enjaga nga mubuuza lwaki golowooza bayogera ku banywi b'enjaga yategeeza nuupu n'agamba nti mu byobufuzi omuntu asobola okwogera ekigambo naye nga alina kyakwesa. So Katono bw'avaayo n'agamba nti bonna babadde ne kaadi zaffe nga mutuwakanya temudda. Nze nno ndowooza mu mbeera yonna sikkiriza nti nno yadde ayogerako ono bakoli naye njagala oyo naye alowooza nti awakanya nuupu yoyo gwe tutegeeza oyo alowooza nti ali ku principles za nuupu yoyo gwe tutegeeza naye oyo yenna akkiririza no kati ensonga ezimu ojja kuleka nze njogere ze nsobola okwogera mu kapasite yange nga sipiika w'e Nansana naye mbadde njagala okutegeeza nti abo be boogerako bategeeza nti nno oba oli awo nti tebakkiririza mu NUP kituufu bo mu ndaba yaabwe ey'ebintu bayinza obba banjawulo ntikiriko nti oba ono oba oli bayingi bamu balina eno waffe mu bakansala abamu bali ku mutendera gwa bammeeya abamu bambala nga nze ne boogera nga nze naye nga bakola bya NRM so abo yadde ategeeza naye mbayinja okutegeeza nti nga NUP essaawa zino zetwogererako tulina enteekateeka yakuddamu kutalaga ggwanga kukunga kuzuukusa bannansi kuzuukusa bavubuka kuzuukusa bakyala kubategeeza nti ensonga z'eggwanga zibakwatako mu mbeera eyo ffe we tutunudde era bwe tetulina nkaayana tuli mu mbeera yakutereeza ggwanga. Naye kati nkutwalira mu kibiina kibona wakati nandiyagadde nnyo Honorable Twaho wa kibiina bwe kiti ndi munnankyukakyuka ali Kabalaza yeetegereza ebigenda mu maaso ekibiina ekinaavaayo n'enteekateeka ennunga kyenja okuyingira olwaleero siina kibiina. Olabawo enteekateeka ennungi mu bibiina by'obufuzi naddala ebivuganya? Tewali. Ekibiina ky'ebyobufuzi naddala nga kiri ku opposition obudde buno kyalibadde kiri mu nteekateeka yakuzimba ebintu bisatu ekisookera ddala structure ogizimba nga obudde buweddeyo buno ekisookera ddala structure ekyokubiri kwe kuteekera teeka abo abagenda ovuganya ku buli kifo kyonna nankola ki gye mugenda okukozesa. Ekyokusatu walibaddewo reforms mu kakiiko k'ebyokulonda mu mateeka g'ebyokulonda ne mu paalamenti yennyini nga nambulukufu bulungi ezitutwala mu kalulu nga ffena tunaabamativu nti waliyo ekivuddeyo nga kyamazima na bwenkanya. Tunajjukira emisango ebiri oguli ow'ekitiibwa yali Ssaabaminisita wa Uganda
John Patrick Amama Mbabazi Jepam. n'owekitiibwa Dr. Kanukiza Besigye kooti yawa ebyetaagisa okulongoosa betuba bakufuna kalulu kamazima na bwenkanyi bannaffe abali ku opposition leero abakulembeddemu opposition tebannatulaga nti beetegefu okubaako kye bakola okuleeta reforms ezo Abakulembeddemu ki? abakulembedde opposition leero Tunuulya abakulembedde oba bonna nga abali mu opposition abavuganya. Kwakadde wano obuno obudde omupiira gukyali 0. mpa omukisa maleyo kyenjagala okutegeeza kyalibadde kirungi nnyo nga waliwo enteekateeka erabika era eraga nti waliwo kye tukola emabega kaawo tunajjukira nti waliwo olukiiko lwatuuzibwa emunyonyo nga lwogera ku reforms naye tetumanyi gye byafiira nze nalirowoozezza nti kya mugaso olwaleero bannaffe abali ku opposition nga naddala bali mu parliament okubaako kye bakola okussa pressure oba akazito ku baminisita ne gavumenti yonna n'abaka ba parliament okusingira ddala aba NRM kuba betulowooza nti bangi Honorable Mathias Mpuuga y'omu ku bannamateeka abalungi betugamba nti kati eggwanga libayina wadde ng'akyali mujja ye yandisoose okuwaayo ensonga eyo omulimu yagukola bulungi nga yerupu yatuuza olukiiko omunyonyi naye ati twawulira nti ku bantu abaavaayo babaayo nga baali 195 bakkiriziganya n'okusaawo reforms naye mu bataano aba empulunguse twawulirayo ate nga eyalibadde ow'omuzinzi yasinga okukikuba ennaku ezo nawulidde ani yakikuba mukama w'abantu ennaku ezo nawulidde secretary general w'abantu ku mikutu egimu ng'era agamba reforms tezeetaagisa amateeka galiwo gamala neneebuuza yabyogedde ku mukutu ki ogumu ku mukutu tezeetaagisa kugwogera mugambye secretary general wammwe ddayo noonyereze naye kansoke okuyamba abantu bali abalaba ayogedde ebintu bingi eby'obulimba naye nendowooza nti abantu bajja nteesa ebyange ekizibu kye mulina temugoberera tandika okugoberera omanye ebiri mu ggwanga tegeeza bannansi basobola okugoberera ne baddayo ne babitegeera nti byeyogera bituufu oba si ki bajja kulaba ng'omuntu omubuyabuya ate ng'oli musajja mugezi nalirowoozezza nti kya mugaso okukubaganya ebirowoozo ku bintu ebituufu nange mu nga tolimba so obudde buno ku nteekateeka eziriwo n'enkola eriwo teyamba opposition kuba otunuulya obutale obutonotono obuli mu bibiina by'obufuzi obuli mu DP obuli mu FDC obuli mu NUP n'ebibiina ebirala naye okusingira ddala olwaleero ebyo ebibiina ebyalibadde bitunuuliddwa okubaako kye biyinza okukola okumenyaamenya amaanyi ga NRM n'obukuusa naye entale eziri mu bibiina by'obufuzi ebyo tebisobola kutuyamba kubeera na mmotoka oba vehicle esobola kutuggusa ku mulamu gwe twagala kati mmwe ne mukolawo ki bannansi bonna bannansi ffenna buli muntu alumirirwa ensi n'eggwanga lino okubeera eri amazima n'obwenkanyi tugwanye okuddamu okunoonya ennyumba mwe tuneekuŋŋaanyiza tubeere n'omukulembeze atukulembera okusobola okutuusa ekiruubirirwa ekyokununula eggwanga lino kubanga tetusobola kubeera museegavuddemu ngazzeemu ng'afumbira omugumba omunafu be tubanga tuli ku lutalo olw'okulwanyisa General Museveni ne mutabani we ne muganda we ne mukyala we ne bawala be oba n'emikwano gye tuteekebwa okubeera ne direction mwe tunudde nga tumanye emiramwa gye tugoberera nawa we tusimbye ekyo tusobola kikola nga tumaze okweteekateeka n'okwebuulirira ne tuva mu kulwana obutale obutono tube n'ekiruubirirwa ekinene ekyokununula eggwanga lino n'ebyobufuzi wamu n'obukulembeze neyanziga kyaliko ino Effic Media twogera ku nsonga ez'enjawulo sipiika weno wembaga buno obudde mugenda kugenda mu kalulu ka 2026 mumaze okutereeza ebyalema mu 2021 nga poliisi okubeera okuteekako eryanyi ku opposition neyo byonna bitereezeddwa mulyoke mutandika okuluubirirwa ebifo bino wamu n'okutereeza embeera y'akakiiko k'ebyokulonda neyanziza se omwami Fiiki obuuzizza ekibuuzo ekituufu ku muntu omutuufu alina ansi entuufu naye nzikiriza waliwo abantu abamu nga
naye tuveeyo nzikiriza nkutegeeza nti okusookera ddala ekibiina kyenvaamu National Unity Platform mwana era mutabani wa People Power. People Power ekitegeeza nti maanyi g'abantu. Njagala okutegeeza muganda wange era okumuddamu nga mugamba nti teyinsi yali ekyusizza bukulembeze nga babujja ku badictator nga bayita mu parliament nga bayita mu kibiina kya byabufuzi oba nga bayita mu muntu wabula ensi eyimuka yonna. NUP abamukulembeze, President Robert Kyagulanyi abamukulembeza tukulembera. So ebyokugamba tuteekayo ebibiina by'obufuzi ebingi nga bwe bagamba eyo si yo solution. Mbadde njagala okukutegeeza nti twetaaga nsi era Robert Kyagulanyi NUP kyekola naye oba oli awo bano abeekutulakutula banja kuddamu kibuuzo kyo nti bano abaagala okwekutulakutula n'okutulakutula ebibiina oba oli awo abamu ku bo oyinza okukwesanga bakolera Mwami Museveni mu kumanya oba mu butamanya kuba ffe twebuuza kiki ennyo ekyo kye bafa naye mbanja okutegeeza nti okusookera ddala si ffe tuvunaanyizibwa ku bukyamu obwali wo mu kalulu ka 2021 ku butali butuukirivu oba butali bwenkanya. Mwami Museveni yavunaanyizibwa kyabulabe nnyo Mwami Fiiki nga gwe munnamawulire nange oba ono munnange yadde oluusi yeesulika okutegeeza bannansi nti ffe tulina okutereeza ebintu bino. Omulimu gw'okukyusa eggwanga gwange gwawe munnansi gugwo gwe munnansi atulaba era saagala oddeeyo gani nti bali bagundi bagenda kutukola ki kutuyamba kuba bano bawalula ebigambo bye boogera ayogera ebitakwatagana kati omwesigisa okukutereeza embeera kikyagenda okukuteerawo. So mbayinja okusaba bannansi omulimu gw'okukyusa ensi gwaffe era saagala kugamba nti Mwami Museveni agenda kututeerawo aka silver plate atuganye nti bannaye bannayuganda nk'oyo babba bannaye bannayuganda nk'oyo batulugunya nk'oyo bafuga obumbula nedda ffe tulina kujjanga bannansi ne twerwanako ne tugamba Mwami Museveni ekimala kimala awanyo weewaawo byokola bikyamukomaawo. So njagala eyo embeera gye tuba tupreachinga eri abantu tetugenda kusuubira bakaba parliament bana abeeyongeza ssente ababba abakwata mu luwombo lw'abannansi abakwata mu ggwanika ly'ensinga bwe baagala tulina kusuubira bakulembeze bano ab'ebyobufuzi oba baffe abanoonya emikono nabo no ssente. Wuliriza naffe ffennyini nange ayogera bannayuganda temunsuubira kujja kukyusa Mwami Museveni nzekka nyinza kuyambako nga ffena tuli wamu. So ku nsonga eyo njagala Mwami Fiiki igwe munnamawulire naawe atulaba ne bano bannaffe abeesulika tukkirize nti bannayuganda babonyebonye ekimala tuve mu bintu by'okwogera oluzungu n'okwogera ebigambo ebirungi tujje tukwataganye wamu tuganye nti kale oba oli eyo gy'oli mu kibiina kyo oba biki nange ndi eno gye ndi mu NUP ffena tukwate ekkubo limu nga tugoba omulayo Mwami Museveni tumuggyeko. Neyanziza onebutwa kituufu weesulika tomuwulira byayogera yagamba nti omukulembeze obubi bubeerawo budde bw'abakulembeze abagezi abalaba ensobi ne basirika. Kati ffe abakulembeze abalowooza nti tusukulumyeko ku bannaffe tuvaayo okwogera bye balowooza nti tebigwanidde kwogerebwako olw'okuba nga be bavunaanyizibwa ku nsobi ezo. Ekiwundo bwe kiba nga kiri mu bbanga awo kyo kiba kigamba nti abantu abatambuza amagulu beesulise. Omanyi kyoba toli naye bannayuganda bayinza otubuulira obudde buno ani atambuza ebigere neyeesulise. So kati mu mbeera eyo ey'ebyobufuzi ffe nga bannayuganda embeera eriwo twetaaga okugyenyigiramu ffenna naye omukulembeze akakatibwako okukulemberamu olutabaalo. Ffe baakulembera ne tumuwerekera oba ne tugoberera. Olwaleero abakulembeze bw'otunuulira okuva ku byalo gye tuli mu Miruka mu Gombolola mu constituency bali mu kulwanira bifo n'abali mu bifo bali mu kunyagulula. Twali wano ne nkubuulira ku okunyagulula otegeeza ki? Bannayuganda bakitegedde. Twali wano ne nkubuulira ku bantu b'omu Lubigi abaatundibwa abakulembeze ba division. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Abakulembeze abo bakulembeddwa mu Lord Mayor wa Kampala baavaayo ne bakuba omulanga ne basitula eddoboozi lya okulemesa nnema okumenya abantu. N'olwayo tebannamenya abantu ba mu kibuga. Si lwakubanga nnema terina maanyi oba busobozi. Naye abakulembeze baasitula eddoboozi lyabwe. Tennatuukayo butuuzi. Si butatuukayo.
kitegeeza nti bakyawuliriza ensonga y'abatuuze n'abakulembeze. Uganda Ebbanga lye tumala ng'abakulembeze beefudde kyesirikidde olw'okuba bo bali mu bizinesi ey'okutunda kaadi bafune ba kansala bafune ba meeya ne ba MP. Tetusobola kufuna bukulembeze bulungi betubanga ddala twemulugunya kalulu akawedde nti kabbibwa. Tuyina enteekateeka ze tukoze mu kalulu akaddako okulemesa okubbibwa. Ani g'osuubira zikola era gw'okozeewo ki? Honorable genda maaso Muganda wange genda maaso obudde nina butono betubanga ddala waliwo obutali bumativu ku kakiiko k'ebyokulonda ng'eyabba akalululi ye president eyamubbira ye yali ewa kakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama nga nakati yaliwo y'omu Kyagulanyi afuuka atya omusobya. Muganda wange Honorable genda maaso njagala kuwunzika. tuyinza tutya okusala amagezi okulemesa enkola y'emu okuddamu okubeerawo. Nze mbadde ndowooza nti ffenna twalikkiriza nti waliwo ekizibu mu kakiiko k'ebyokulonda. Tuyinza kimalawo tutya nti tuli ababaka abatono abaagala enkyukakyuka. Tuyina okussaawo akazito eri ababaka abangi. Ababaka abangi baagala enkyukakyuka ey'omuggundu naye tebasobola kuvaayo ku naye babataddeko akazito ebiseera byonna. Tewali kazito kateereddwawo naye tuyambako bayambe kwekuumira mu buyinza. Nze nalirowoozezza nti abakulembera opposition olwaleero babereke enteekateeka ennambulukufu ebabanga ddala balina ekigendererwa ekyokukyusa obuyinza mu mirembe. Naye gwe nawe weebuuze nga mu mateeka ge Uganda tewaliwo yadde amateeka galambika nti Fiiki banaatanga obuyinza ajja bukwasa nga twaha mu nkola beeti oba mu nnaku beeziti. Emabega mbalina mu kiraba Bekiba ate waliwo kulwawo tukikole leero olwali tubulayo omwaka gumu tuyingira akalulu. Ekyo kisobola n'okukolebwa mu nnaku 9 nekisobola kukolebwa nga tuli beetegefu okukikola. So naalisabye naddala abakulembeze baffe tulina mu parliament bakitwale nti nsonga nkulu okukola reforms. Speaker ng'owunzika Nyenza mukama okumpa omukisa guno yamba nja mwami Twaha wa buli kimu akikubye nga kisamba akizza ku NUP. Njamugamba nti ayinayo omukulembeze gwatuwanira wano bulijjo. Ate nange mukulembeze wange kuba tutannava ku kifo kya mumyuka wa Buganda mu NUP ali mu parliament yandibadde aboli mu briefinga ku kye kyetagisa okukolebwa naye ngejja ali mukulembeze kiwundo bwati bwajja otambula naye mayinja okumuddamu nga tumaliriza okusookera ddala ku nsonga ya Lubigi. Tobeera mukulembeze mutuufu era oba tosaana yadde okuweebwa okukubiriza olukiiko lw'ekyalo. Singa ojja n'oyogera nti abakulembeze b'e tebaavaayo. Ndi sipiika wa Nansana tulwaniridde abantu ba Lubigi naye oba oli awo baabuwe naffe tukole ki? Okitegeera tuvuddeyo tuganye nti n'abasajja engeri gye bajja mu ngeri ya fubitizi bajja na mmundu naye olw'okuba tulina abakulembeze waliwo omusajja omu gwe baakamala okubba mutuuze wange naye baali bamubba bajja borders nnya kati babbi banna abalala bajja nga bagamba akubbye naye nga bagamba akubbye ate bakuba gwe bakola ki gwe babba kakati gwe ajja nga tomanyi olowooza oli gwe bakuba ye muki ye mubbi. Mwami Museveni akweseza bannaffe mu nkola eyo nti ajja n'awoggana gwe n'olowooza nti byawoggana bituufu naye ng'awoggana awagira nnema. Mubuuze yakolawo ki? Tubadde n'abantu banne abalubigi abamenyebwa tubalwaniridde. Mwami Fiiki waliwo ku ground wali kitwafuna. Mwami Museveni paka na tukyamugamba nti wamenya abantu wabatuusaako buliisa maanyi naye eyo si ensonga. Njagala okumaliriza nga nsaba Nansi nti omulimu gw'okukyusa eggwanga Uganda si gwa Muteesa si gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe omulungi si gwa muntu yenna gwaffe ffenna ng'eggwanga. Bannakenya tebalinze Raila Odinga kubakomandinga ng'ebintu babikoze ki birinnye naye beekutte bonna eggwanga kubanga ensonga zibakwatako. Bwe munaawuliriza nnyo bano bannabyabufuzi abalina ennimi eziwoomereranga street naye ng'emitima gyabwe mikaawu ng'ekigagi mugenda kufuna obuzibu. Ku lwa Katonda n'ensi yange nsaba Mukama akyuse eggwanga Uganda ng'akozesa ffe bannansi ffenna. Njagala okuwunzika nga ntegeeza omukulu ono information genda njagala omuwa nti Honorable Masias Mpuga Nsambo w'ekitiibwa ye yakulemberamu okutuuza olukiiko emunyonyo lwali lwogera ne luvaamu ki twagala bintu byavaamu ne tukyusa reforms ne tufuna reforms. No. Muleka kubisa bantu nyingi nga parliament ng'ebibiina by'obufuzi tewali kyetuvuddemu. Kati lekera ogambo gundi yakola naye tukola ki? Gundi yasoma n'akola ki? Wagenda ku ssomero wagenda kukola ki?
tebaga nti gundi yasoma mu kusoma kwe wakusoma kiki kyokoze mu kusoma kwo muleka kutubuzabuza bannansi bw'oba tomanyi okkiriza amanyi n'akubuulira naye kyenjagala otegeeza ono nga nsembayo nti omuntu bw'abeera mukulembeze avunaanyizibwa okuteekerateekera bakulembera omuntu bw'aba agenda ozimba kantegeeze sipiika ne bannayuganda afuna olukisa okuva mu bakulembeze ku division oba ku municipality ebyo nali wano nembikusomesa era nembigamba tibabamenya mu bukyamu kakana ampa omukisa maleyo abantu abazimba ewakyamu bayita mu ntobazi baweebwa olukisa bo bennyini bano babadde babajjako ground rent babajjako ground rent babajjako omusolo babajjako biki babadde babajjako nga bali mu bifo ebikyamu kati basooke baze ssente babadde babajjako balyoke bagambe nti baffe bakulembeze gavumenti bemuba muli babbi mukirize nti muvunaanyizibwa ku bantu abamenyeddwa mbadde ntamwa mifiiki ayogedde ekigambo kyetutasobola kuleka wirubalo z'abantu mbadde temuzikwata mbadde njabu mutegeeza abazimba nti division terina buyinza bw'approvinga budget kubanga ku division tetulina bayinjiniya bw'approvinga plans z'abantu bazimba ate kijaba kukyabulabe okumuleka n'ayogera abantu bajja kulowooza ategeera naye sente eza pulaani gavumenti ya mwami Museveni yezitwala era abantu bonna buli asasula akimanyi bateeka mu wuliriza basasula kye bayita PRN mwami Fiiki musomese PRN sawa otuwe programu tumusomese aleme kwesulika